Mu bikujjuko ebyokweza emyaka 62 bukyanga tufuna obwetwaze okuva mu bafuzi b'amatwala Abangereza, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga tannayogera asoose kuwa mukisa abagenyi be abavudde mawanga amalala okwogerako eri bannayuganda. Pulezidenti wa Central African Republic Faustin Achange Taodera atendereza enkolagana ennungi eri wakati w'amawanga gombiriri. À tout le peuple ougandais sous le leadership du président Yoweri Museveni, qui est le leader incontesté, le leader du panafricanisme, de la lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme. He has indeed transformed Uganda into a good country of national reconciliation. Ayizayizza bannayuganda okutuuka ku meefuga gano ng'asiimye gavumenti y'enaalemu okukwata obulungi obuyinza ekisobozesezza amawanga amalala mu Afrika okuganyulwa. He came here because he is a person that inspires us a lot. En tout cas, je vous remercie et je souhaite à tout le peuple ougandais. Museveni mukwogera kwategeeza nti olunaku lw'eggulo bamaze essaawa eziwera nga basala entoto ku ngeri gye bagenda okuzimbamu oluguudo oluva mu Uganda okuyita e Congo lugatte ku ggwanga lya Central African Republic, nga waliwo n'oluguudo olulala oluyinza okuzimbibwa nga luno lwakuva mu ggwanga lya South Sudan lugguke Central African Republic, nga zonna zigendereddemu okunyweza eby'ensuubulagana. And together with Central Africa, we want to persuade the government of Congo and the government of South Sudan that we work on the roads from Arua to Essira in Congo to Obo in Central African Republic. Pulezidenti era ayozayozezza ssaabaduumizi w'eggye lya UPDF Gen Muhoozi olw'okubangula amagye okugatuusa ku ddaala eryetaagisa nga kino kyeyolekedde mu ngeri gye bakumbyemu. I want to congratulate Gen Muhoozi, the new CDF, for rationalizing the parade. Making it shorter, and you, the politicians, also should learn. Talking endlessly. Instead of the parade staying there the whole day standing, now they have done their work and they have gone. Alambuludde ensonga zebateekako essira nga bakajja mu buyinza omwali eby'obulimi, obulunzi, amakolero n'ebirala kati mu kiseera kino amaanyi bagatadde mu kunoonyeza katale ebirimibwa n'ebikolebwa mu makolero mu mawanga agatwetoolodde. We needed East Africa. And we needed Africa for a bigger market. Hence our second principle of Pan-Africanism. Love Africa. Why? It is because you need it for your prosperity. Akubiriza bannansi okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti okugeza ennyingiza yaabwe. Therefore, the people of the East rise up and take advantage of the government programs of PDM, Emyoga, Grow etc. to join the money economy. The government has arranged for the rest: peace, infrastructure, the markets etc. Akatiriza kunyweza enkolagana n'amawanga ag'omuliraano omuli ebyokwerinda, eby'enfuna n'obumu. In regard to the two historical missions, prosperity for the African people and the strategic security. Pulezidenti asabye abalimi okujjumbira okwongera omutindo ku mmwanyi okusobola okwongera okuzifunamu. Tulina okukalanga emmwanyi zaffe, tulina okuzisa, tulina okuziteeka mu bupapula ffe nnyini. Bwe tukola ekyo, mu kifo kya ekiro okutuweereza $2 n'ekitundu, oyinza kujja mu $25 $25 oba okusingawo. Ayogedde ebimu ku bituukiddwako mu myaka gino 62 omuli okutandika okukola emmotoka, n'agumya nti bwe tunaatuukira ku nkomerero y'omwaka ogujja eby'enfuna bijja kuba bikulidde ddala. We have entered the knowledge economy of automobiles, vaccines, pharmaceuticals, computer assembling and eventually manufacturing. It is estimated that by the end of June 2025, of the end of this financial year, the economy of Uganda will be $57.57 billion,
by the exchange rate method. Ayogedde ku bungi bw'amasannyalaze agaliwo mu kiseera kino n'asaba abantu okugakozesa okwekulaakulanya. Kati obwavu okuliraana n'enkulaakulana si kyamagezi kubanga obwavu bubwo ng'omuntu naye ffe tugezako kyonna ekisoboka okubayamba muve mu bwavu obwo ate bwe mukola eby'obugagga bye bizaala emirimu. Robina Nantale ne Gabriel Mukisa bakusakidde gweno ku Bukedde TV.